Eddembe lisinga okubeera omutuufu. Mujjeebaleko mwenna eyo yonna gye musinzira okutulaba, okumpuliriza. Mwebale nnyo abeera mu comment section, mwebale nnyo okuwa birowoozo byammwe, mwebale kulaba nga bwe tuyiga ne tuyigira wamu ne tusanyukira wamu. Mwenna mbebaza ba mikwano. Omwana Daisy yasalawo okubeera n'eddembe waka okusinga bw'anaatabangula okubeera n'obuvuyo. Anti bwe yamaze okugala geeti ya mami yakomyewo n'ategeeza muganda we Louie n'amugamba mukwano, nze nasazeewo mpulira ntandise okwagala mami. Amukutteko n'amugamba oli mulwadde oba oli mulamu? Mwana wattu oli mulamu. Nga mu byonna bye yeewuunya bye bigambo muganda we byayatula. Ebiseera ebimu bwe tubeera waka wano mu butuufu twetaaga ne twetegereza embeera sayidi ki? Ekintu ky'otalirimba mu bulamu bwo muganda wange yonna gy'oli gwe mutima gwo. Abaana bano badde influenced nga ssenga yaba-influencinga okubeera nga balina empisa embi okuteeka olukongoola ku maama. Naye Daisy oluvannyuma lwa taata okutuula n'abagamba ebigambo bino na bino, yajja n'akitunulamu ng'eddembe lye lirina okubeerawo. N'agamba waaye kantryingeko the other side of eddembe ndabe. Omwana n'ateekawo eddembe waka, maama n'amugamba ekintu n'akikola kwegamba n'asanga nga ate bakwataganye bulungi nnyo ne maama okusinga ebya anti bye yali abagamba. Atandisa n'okumulamu ebirungi, alaba essanyu ly'awadde taata, amuzizza obuto, agendako naye out. Maama waabwe by'ataakolanga dadi, alaba dadi azze buto afunye essanyu. Kwegamba abadde awo nga binyumiza ne muganda we ng'olaba mu butuufu taata ye alinawo enkyukakyuka. Muganda ekyawakanyiza n'amugamba munnange nno osanye weetereze, nze oyo mukazi sirimwagala. Becky tumulabyeko nga yayingidde maka g'omwami we n'asaba Katonda embeera eno ekome oba embeera eno erikoma. Badiya tugwa mu mukwano naye ebiseera ebisinga waliwo gw'osabira nga ate ye ali ku mugo gwa ntaana agamba Katonda ntwala. Anti kyekimu okusabira Jovan ye mulenzi eyali agambye nti nno banjagala abaana b'abantu naye ngenda baliisa ki, ngenda babeezaawo ntya. Ekyo takirina mu birowoozo bye. Omukyala bw'azze n'amukyalirako yeegugumudde asitusa amukambuwalira, lwaki ozze kati transport anaakuzaayo ngenda mujjawa. N'amugamba ekyo kiweeraliikiridde nga tannategeera nti omukyala azze nga n'amwetikkidde. Walabye kamere n'asimayiringa. Omusajja bw'atyo mu butuufu n'asimayiringa ng'alaga nti nno kati kyolese ky'ekyomuwendo okusinga ggwe azze. N'atandika okulya naye ng'engeri gy'atwalamu emmere olabira ddala abadde muyi. Omukyala amubuulidde n'amugamba onoofuna ddi omulimu, eno embeera mmanyi obikooye eby'okkubuuza naye kale omulimu ki gw'osobola okukola, pulaani ki gy'olina mu buntu normally n'obeera mwana wa muwala olina okubeerawo ne pulaani yonna, eddako mu bulamu. Ne Jovan mukyala we amubuuzizza olinawo pulaani ki, mulimu ki gw'oyagala okukola, ssente tulabe nga nsobola okuzifuna. Aze mu bya supermarket ennene obukadde nga 8 eyo plus ne tugiteekawo ne tugoba abakozi abatakola. Omuwala n'atunula mu butuufu n'ategeerera ddala nti mu butuufu gwe ndiko natomera. N'amugamba kati gwe olaba ki ekitaliiwo, biki. Emmere buli kanaku n'amubuuza, nze naagifumbanga ne ngireeta. Kubanga era abadde anyize ng'omuwala amulaba azze nga tekuli mmere. Lwategedde nti baleese emmere n'atandika okusimayiringa. Kwegamba omusajja ng'ono naawe obirowooza ne bikutama. Bawala bannange obeera eyo weekube mu mutwe weerowoozeeko omulenzi gwe njagala ali atya mind wise mu mbeera kyeyo. Ye anti Shivani oluyingidde watandikidde complaininga waka waddugala. Maama wammwe taliwo wane, omukazi wa wane waka taliiwo, anti tamuyita maama waabwe. Watandika ddi okusiimuula emmotoka ye. Daisy yasalawo ye yalondawo mirembe. Alaba nga buli kye bamugamba ebintu bisobola okutambula waka nga akoze nga maama we bw'amugamba. Oba okitegeera n'okuuma eddembe waka buli kaseera. Omanyi okuba n'omutima omunyiikaavu nakyo si kirungi. Waliwo osalawo okola ekintu just kukuuma ddembe. Naye amugambye naye neeroze. Anti neeroze gwe buli wojja ano nze entalo ze zibeerawo.
nedda njogeddeko bwogezi ng'amubuuza ye maama ekikazi naawe kyakuloze naawe kyakututte naawe kyakumaze. Ate awo Louis gy'ayingiriddewo, Anti Shivani tusanyusa okulaba, namugamba ono aŋŋambye ndeeta ebisiraani wano. Ne bamutandikako mukazi wattu. Anti tebaagala kubeera na ddembe waka, ewaka baafuulawo battlefield, ono ayagala kino kikolebwe, oli ayagala kiri kikolebwe, kwegamba bambi kakazi kattu ne bakamalako emirembe olw'okuba kaasalawo kalondewo ekisinga okusanyusa taata, ekisinga nako kawa emirembe. Era maama gy'avudde n'akagamba bebi omaze, olaba atandise n'okukayita bebi like weewaabwe ayina ebigendererwa bye, naye awulira nga era ye yalibadde mu maka nga gamuwa emirembe, y'ensonga lwaki yali anoba ng'alaba kati takyasobola kutuula. Ayombye nabo nno n'amugamba gundi gw'oli wa myala, oba ndeka mbeere mweno ennyumba oli nakyeyombekedde waddi byobyo ne bagamba mu episode ezayita nti omukyalo ono nga bwe tumulaba ajjumbira okwonoona amaka ga banne, ewa Alex n'alingirizaayo, ewa Kibirige n'alingirizaayo. We bamugambako ku baana n'agamba kati nno olwo nnangira alabika naye amaka ge gaalema. Era amulangiridde ddala ttendo ono n'amugamba genda naawe obeere emyala gyo gy'osaanye okubeera, omukazi alinganga gwe, genda okwate emyera gyo odde waka owaate, nze nvaako. Omwana yasalawo kulonda sayidi ya maama, eddembe likuumibwe waka. Nze nabagamba gye bujja. Omukyalo ono weewaawo mubbi, naye agenda kutuula ewaka afumbe. Abaana kano singa basalawo okukwatagana naye, obubbi agenda buteeka ku bbali, atuule waka afumbe, kubanga awadde omusajja eddembe. Buli w'abeera naye omusajja abeera yeebaza bwebaza. Bamugaanye nno okuggula geeti, n'amugamba tojja giggula. Era lwe luyombo n'olukaayana olubadde awo ng'amugamba ggula geeti, tewaliyo kanyega nti ono amukutte omukono. Mukwano, Channel Media kw'obadde, neeyanziza nnyo okundabanga ne mulayikinga ne mukomentinga. Katonda abanjagalira, bula tonna subscribinga nkusaba subscribe, comment, onawo ky'oyagala mu comment section gy'eri, like the videos and share them. Thank you.